Yes, mu mawulire ge tulinawo si birungi eri omukulu amanyiddwa nga Robert Maseruka ono nga yakalondebwa ng'omubaka wa Parliament owa Mukono South era nga tannaba kubanga alayira y'omu ku bano abapya abeetegekera era abalindiridde okulayira okutandika ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja paka ng'ennaku z'omwezi 15. Maseruka ono yalabiddwako mu kifo ekimu ng'ali ne Eddie Kenzo bawa minisita amanyiddwa nga Fiona Nyamutooro ng'ali wamu era ne Honorable Moses Magogo ngono bba wa speaker wa Parliament Nalongo Anita Amongo. Ababiri bano babadde wamu ne Honorable Maseruka eyakalondebwa abantu b'emukono ng'agenda kubakiikirira ng'ateekateeka okulayira mwezi ogwo ogujja ogwokutaano wakati w'ennaku z'omwezi nga 12 n'ennaku z'omwezi nga 15. Bino bigenza okujja nga wakayita ennaku mbale nga Honorable Helen Nakimuli yakamala okubeera ng'aziikibwa era ng'ekyewuunyisa Honorable Maseruka y'omu ku bakungubazi abali abanakuwavu ennyo era abaawa ne speech ez'enjawulo ng'ali wamu ne banne ku kufa kwa Honorable Helen Nakimuli era ng'ekyewuunyisiza abantu abasinga obungi nti okufa kwa Helen Nakimuli kubadde kukyalimu ebibuuzo bingi nnyo abantu nga beebuuza naye enfa Honorable Nakimuli gye yafuddemu nga tetegeerekeka. Ebibuuzo bikyali bingi nnyo byebuuzibwa wabula nga Maseruka era yali omu ku abo abaawulirwa nga nabo beebuuza ebibuuzo mu nfa ya Honorable Helen Nakimuli. Wabula wuliriza Honorable Maseruka kyakoze ate kwe kulabikako ne Eddie Kenzo nkugambye abantu bano balabise nabo ngenda bba kunnyonnyola bategeere bulungi nnyo mu bifaananyi ebyo byolaba era ne mu katambi babadde wamu Maseruka, Kenzo ne Moses Magogo. Wabula nga bano ababiri balina kugamba sikakwate ke balina mu gavumenti wabula be bamu kuba babaabo abasalawo. Moses Magogo ye bba wa Anita Amongo era balina n'abalongo. Anita Amongo ye sipiika wa Parliament eyakugambye nti mu Parliament ewedde tewabaddewo opposition kyokka nti ne mu Parliament ejja kigenda kubeera kikabuka. Kakati Anita Amongo wabula bbaawe ate nga naye mukungu wa gavumenti ate nga naye mu Parliament mwatuula ali wamu ne Maseruka bali mu busanyu ekika ekya waggulu ennyo wamu ne Eddie Kenzo Edirisa Musuuza bawa Fiona Nyamutooro ono naye nga minisita era mu gavumenti ya NRM erwana obukubirire okulaba nga amateeka gonna ge tuzze tubannyonnyola gayita era eri backed up by Speaker Anita Amongo eyakugambye nti mu Parliament ewedde temubadde opposition twagimira nti ate mu Parliament ejje ye 12 ate yo kigenda kubeera kikabuka era n'ategeeza opposition tujja kugimira. Kakati bano bwe baba nga balabise abaami baabano bwe baba nga balabiseeko ne Maseruka ate nga Maseruka musanyufu muzibu olowooza kino kiba kitegeeza ki era kabonero ki bannayuganda bangi balina ebibuuzo ku nsonga eno era ye Maseruka wenjogerera batandise dde okubeera nga bamuteeka ku ntandaalo. Kakati wuliriza nga sinaba kubanga nkutwala wala gwe wennanga oli munnankyukakyuka era ng'okkiriza mu kibiina ekya National Unity Platform genda awo wansi mu comment section wandiika kiki ky'olowooza ku kikolwa kino ku bifaananyi bino ku butambi buno nga Maseruka Robert eyakalondebwa ng'abantu bangi bagamba ababaka ba Parliament balindeko okulayira kubanga okulayira kw'ababaka ba Parliament bagenda kuwalirizibwa okulonda leader of opposition bagenda kuwalirizibwa okulonda kye bayita shadow cabinet nga kino ke kabonero akalaga nti gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ebeera efunye kye bayita legitimacy nze naawe kye tutandiyagadde kubeera nga tulaba. Kakati ye Maseruka nga tebannaba na kutuuka eri ali ne Eddie Kenzo bawa minisita Fiona Nyamutooro ali ne Moses Magogo bawa sipiika Anita Amongo. Ndowooza nkuwene ku bigambo Anita Amongo byayogedde oba oli awo ojja kujjukira nti omuntu gwali naye ekyamazima si wa bulijjo. Anita Amongo yagambye bw'ati ku babaka ba Parliament. I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. And for the sake of MK, just assure MK we will do whatever it takes. And for your information, members of Parliament, in the 11th Parliament, I can proudly say we didn't have opposition in Parliament. Have you heard that? In the 11th Parliament, opposition got swallowed. In the 12th Parliament, it is going to be walloped. Kakati awo nga sijja kusukkawo bye bigambo bye mbadde njagala owulire. Anita Amongo yagambye Parliament ye 11 tewabadde opposition tebaddeewo kyate mu Parliament ye 12 opposition bagenda kugimira n'okulabikako tejja kulabikako. Kakati ate Maseruka alabise n'omwami wa sipiika yayogedde ebyo kyokka nga mu kulabika essanyu libadde lya kika kya waggulu nnyo. Maseruka nga y'omu ku babaka abagenda okulayira
okuva ng'ennaku z'omwezi 12 paka 15 era bwe banaamala okulayira bagenda kulonda ba leader of opposition balonde shadow cabinet. Kakati bannayuganda bangi beebuuza olowooza Anita Among bye yabadde ayogera kano si ke kakodya ak'okubitandika Maseruka tabanga yamaze ddayo okumiribwa nga kakati we twogerera tewaliwo kyamaanyi. Kakati wano njagala ompandiikire oli ku ttiimu ababaka balayire, oli ku ttiimu mutuviire ku babaka oba oli ku ttiimu ababaka tebalayira newankubadde nga bajja kulayira kubanga tetusobola kubalemesa naye gwe oli ku ttiimu ki. Njagala ogende mu comment section okiwandiike, ngenda kukulaga byonna nga bwe byabadde. Nkuleetedde ebigambo bya bannayuganda abanyiize era batadde Maseruka ku ntandaalo nga bamubuuza 4 n'akataano ku bino ebifaananyi n'akatambi ebyalabise ng'ali wamu ne Eddie Kenzo, Edirisa Musuuza, Bawa Minister Fiona Nyamutooro. Omuntu okubeera minisita mu gavumenti kitegeeza akkiriziganya kwe gabeebamu beba policy makers beebamu ababagaaga amateeka ge tuli mu kulwanyisa agagenda okunyigiriza omuntu wa bulijjo. Bwe bakugamba nti opposition teyaliimu kitegeeza bonna baabakwata ne babazza ku sayidi y'oyo minisita kwali. Kati minisita nga ono bbaawe olowooza agamba ki Maseruka nga n'oli sipiika okugamba ebigambo byenkuwadde nga n'ono naye bbaawe olowooza naye agamba ki Maseruka. Era Maseruka ndabyeko obutambi obw'enjawulo ng'ate aba NRM basanyufu nnyo eri Maseruka era nabyo ngenda bikuwa bo bagamba nti ekyo kati kyetwagala Maseruka okoze ekintu ekikyasinza okubeera ekyamaanyi ennyo ku sayidi yaabwe. Era wenjogerera aba NRM bali mu kuwaana Maseruka okufaako obufi. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko, webale kubanga okyatambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV, atanaba kubanga osubscribinga kikole, tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Kakati gwe amaze okubanga otambula naffe, njagala okutegeeza nti genda mu comment section, teekamu obubaka obw'enjawulo ku nsonga eno gye tugenze maaso, n'okubanga ate tukuleetera, tukutuusaako wano, tubeere nga tutambulira wamu ffenna. Tuwe ndowoozayo, olowooza ki ku kikolwa Maseruka Robert kye yakoze? Nkugambye abantu be yabadde nabo boolabaawo mu kifaananyi. Kuliko bombi babba b'abakungu mu gavumenti Maseruka gy'alwanyisa, kubanga Maseruka sayidi kwagwa mu kibiina kya National Unity Platform n'ekya People Power, abakikulembera n'abakiwagira n'abakirimu naye yennyini bali mu kifaananyi ekyokulwanyisa General Yoweri Kaguta Museveni era n'abantu be n'abamukkiririzaamu, kwegamba balwanyisa Museveni ne Museveni zimu. Kakati Maseruka mu kaseera kano ng'abantu bakyebuuza ababaka balayire oba tebalayira, nga babadde bakyebuuza ebyo, Anita Among n'avaayo n'akutegeeza nti Parliament oba balayidde oba tebalayidde, nze Parliament tujja kuyisa bye twagala. Jjukira emirundi mingi nnyo badde ng'owulira amateeka ge babadde balwanyisa nga gamala ne gayita, naye ate wabaddewo ebigambo ebibadde bitambula nga biraga nti ababaka bano ennamba esinga balabika bafunayo kkone kantu nga bagenda maaso n'okuyisa ebintu bino, naye ebyo bibadde bya mu nvuuvuumo. Kati abantu bangi beebuuza ababaka ba Parliament ku ssente ze bafuna bagulibwa batya, ye bitandika bitya? Kakati omanyi ki? Genda mu comment ompandiikire ombuulire olowooza bano si ba agenti, tebali mu kukola mulimu gwa bwa agenti. Robert Maseruka y'omu ku babaka ababadde basinga okuwanda omuliro nga tannaba na kulayira, abadde awanda omuliro era abadde alabika nnyo ku mitimbagano egy'enjawulo, ngakoze interview ez'enjawulo ng'ebigambo byavaamu abantu babadde batandise okwesunga, tulabika tufunyeyo Joel Ssennyonyi omulala mu Parliament ate nga mwana muto, in fact ye mubaka akyasinze obuto abagenda okubeera mu Parliament, yagenda okuba nga yasingayo obuto myaka nga 25 ali mu Parliament. Era ebigambo byabadde ayogera ennaku zino bibadde bitandise okusirika nga tebikyawulikika. Oluvannyuma lw'ebigambo okusirika, Robert Maseruka agenza okuddamu okulabika, alabikidde mu mbeera bweti, ali n'abakungu agenda maaso n'okuba nga balaga essanyu ery'ekika ekyawaggulu. Naye nkugambye abakungu bano be baani bategeere bulungi. Omukungu asooka ye Mwami Magogo Moses, ono ye president wa FUFA, Federation of Uganda Football Association, ate nga minister Saidize Budiope. Magogo ye Bawa Naalongo Anita Among, era okulaga ono nti
si muntu wa bulijjo balina n'abalongo kubanga Magogo ye Ssaalongo ne bw'owulira tuyitaanita Mongo Nnaalongo Magogo ye Ssaalongo. Kino kiba kitegeeza byonna ebigenda mu maaso n'okukolebwa baddako ewaka ne babyogerako. Kati olowooza baabadde bagamba ki omukulu Maseruka? Oli sipiika eyavuddemu ebigambo ebifaanana bwe biti. I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. And for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. And for your information, members of Parliament, in the 11th Parliament, I can proudly say we didn't have opposition in Parliament. Have you heard that? In the 11th Parliament, opposition got swallowed. In the 12th Parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. So this is going to be the easiest Parliament. It is going to be the easiest Parliament. And I can assure you, nothing is impossible with God. Agambye mu Parliament ewedde baagimira kati ate eno era awunzisa agamba I can assure you tewali kitajja kusoboka. Buli kye baagala kiyite kijja kuyita. Kakati abantu abaliwo era abasindikiddwa mu Parliament okulwanirira gwe nange be bano. Era Maseruka y'omu ku bo, in fact y'omu ku bantu abadde balinamu essuubi olw'ebimu ku bigambo byabadde ng'awanda mu kaseera kano okuva we yalondebwa newankubadde ng'abadde tannalayira. Maseruka abadde awanda muliro, abadde ayogera ebigambo ng'abantu batandise okumwesunga. Wabula ekisinze okwewunyisa bannansi kye kifaananyi ekyo ky'olaba ng'alabikidde wamu n'abantu abo ababiri, kuliko bba wa minisita ne kubaako ne bba wa sipiika. Abannayuganda bangi bali mu kwebuuza ebibuuzo. Maseruka ono y'omu ku bakungubazi era abaalaga ennyiike naddala mu kuziika kwa Honorable Helen Nakimuli. Okufa kwa Honorable Helen Nakimuli kwalese ebibuuzo bingi nnyo, abantu bakyebuuza ebibuuzo. Helen Nakimuli yafa ki? Maseruka Robert yali omu ku baagenda okuziika era y'omu ku baayogera ebigambo ebyalimu okwebuuza ebibuuzo nti ddala Helen Nakimuli yafa ki? Sitole ya Helen Nakimuli erimu okuba nga abadde yeekulubeesa nnyo. Eddwaliro mwe yafiira nawulidde kyesinaba kubanga nkolako okunoonyereza nti omu ku basawo, omu ku baddukanya eddwaliro, mukyala wa minisita Aruna Kasolo. Kyokka nga Aruna Kasolo y'omu ku babadde kumbira era babadde battunka ne Honorable Helen Nakimuli. Kakati ate n'agenda mu ddwaliro. Ebyo tukyagenda maaso n'obbinoonyerezaako tujja bibawa. Kakati Maseruka ng'ebibuuzo bikyali bingi nnyo era y'omu ku baabadde mu kuziika era y'omu ku baabadde beebuuza ebibuuzo ebingi. Kakati ate n'alabikako ne bba wa minisita Nyamutoolo, n'alabikako ne bba wa sipiika ayogedde ebigambo nti Parliament mu kisanja ekijja tejja kusobola, opposition tejja kubawo nti era mu kisanja ekiwedde baagimira. Kakati Maseruka atuusizza bannayuganda bangi okulowooza nti naye abantu bano ababaka ba Parliament tebabanga ffe ababawagira ffeffeka abali siriyasi nga ffe bye tulimu bya ddala naye nga babalondebwa bo byabwe si bya ddala, ng'era bbe ekibaleeta kufuna bifo byabwe bagende mu Parliament bagaggawale nga ffe abasigadde ebyaffe tebibakwatako. Kakati Honorable Maseruka njagala ogende wansi mu comment section ompandiikire ombuulire gwe ekikolwa kino kye yakoze okinnyonnyola otya, kuba nkugambye okulabika n'abakulu bano ababiri kabonero kabadde kabi nnyo era bannayuganda bangi bawuliddwako nga ekyamazima si basanyufu. Naye ate ekisinga okwewuunyisa Maseruka ate aba NRM bangi bamusanyukidde era bamwagadde nnyo. Oyo gw'olabaawo ye mubaka w'emukono omwami omulonde Robert Maseruka yalabiddwako kasawe ke kamu nga kalimu bonna basinga ba NRM bagenze sama mupiira. Maseruka yoyo politics ow'amakiwa gwe twagala, omuntu n'aba takola temukwatagana mu political party y'emu, mulina okukwatagana. Ate Maseruka okyali mwana muto, emikisa gye gy'ogaggala n'obeera obulungi gikyali mingi.
sale kuba abasajja boliko ba NRM sale kuba obagattira ko ddala bakutwala olabegene ku president Museveni abo baveeko bonna bemusindisengayo bali tebakola babadde nga bagenda kulya buli ssente nawe sale kuba va mu NUP toyina kyogenda kufuna mu Uganda wange wegatte ku basajja abalina ssente wegatte ku timu ya General Muhoozi kubanga ye president yaddako tebakulimba tebakubuzaabuza ne Kyagulanyi nabo bennyini bafunyemu lwansonga badde nga bafuna ssente okuva mu gavumenti ya president Museveni tobeera fala sale kubo odde ku winning team yene ya yere ya NRM nupu teyina kakwate wano oyo wa NRM era yakulaga mu nsanyufu nnyo n'ekikolwa Maseruka kye yakoze aba NRM bamalirivu era bo banyumirwa bagamba Maseruka ekintu kye yakoze akiyise n'amakiwa politics akati abamu bagamba nti kati singa bukya njagala nawe okimpandikire mu comment section gwe kikyolowooza singa bukya ne bakugamba Maseruka mulwadde oba Maseruka naafa mu nfe etategeerekeka sigambye nti bano bagenda kumuwa butwa nze nkuwa bigambo by'abantu sekinnoomu singa kimala ne kibaawo olowooza akatambi kano tebaakakomyewo era olowooza wano tebaatandika okubisimbuliza ababijja wano Robert Maseruka abamu ku bali naye ku ssayi kubanga oli akatambi ke nkuwadde omuwulidde nga wa NRM era nga yalaga mu nsanyufu n'ekikolwa Maseruka kye yakoze akati tolowooza nti ataba Saidi Maseruka kwagwa olowooza bo balowooza ki bangi bawuliddwako nga boogera ebigambo nga beebuuza Maseruka kiki kyotegeeza Maseruka ogenda maaso n'okukola kino nga n'okuziika kwa Helen Nakimuli ebibuuzo bibadde bikyali bingi nnyo era nga mu bibuuzo ebyo kigambibwa okuba tine Maseruka obadde omu ku babyebuuza kakati kino kye wagenze maaso n'okukola bamubuuza ebibuuzo eby'okumukumu wuliriza njagala mbikuwe ogende mu comment section gwompe ndowoozayo kubanga nze ku ndowoozayo kwe ngenda okuyimirira wuliriza nga wakayitawo olunaku lumu nga twakazika muganda waffe Honorable Nakimuli mu ngeri ejjudde ebibuuzo naye nga tetumanyi mutuufu ani alina kubyanukula mu ngeri ejjudde ebibuuzo nga na buli kati tukyalinda ripooti oba tulinda ripooti etunnyonnyola engeri muganda waffe gye yafuddemu naye nga ne ripooti eyo tetunnaba kugifuna nga wakayitawo akaseera katono nnyo laba muganda waffe Honorable Maseruka omu ku bantu bemanyi abagezi omu ku bantu bempa ekitiibwa omu ku bantu bemanyi nti bamanyi mulabe ali siriyasi musanyufu nnyo ali ne bamagogo batandise dde okuzannya tepo tannaba na kulayira batandise dde ozannya tepo batandise dde okwekuba obubuna batandise dde Anita yatandise dde okubategekera emipiira wuuyo musanyufu nnyo nga wakayitawo olunaku lumu nga twakaziika muganda waffe Honorable Nakimuli mu ngeri ejjudde ebibuuzo naye nga tetumanya ani alina kubyanukula nga tufiirwa abantu baffe mu ngeri etategeerekeka tetumanyi oba butwa tetumanyi oba ki uno akukuta n'abantu bamanyi obulungi ennyo nti tebamwagala Honorable muganda wange kyogamba tokimanyi nti abo bamagogo tebabaagala kyogamba tomanyi nti Amongo tabaagala kyogamba tomanyi nti oyo Kenzo Musuuza y'omu ku bantu abasinga okuvuma oba okutyobula n'okuweebula pulezidenti wo tokimanyi ekyo nakyo kikwetagisa kijjukiza kyogamba tokimanyi nti mu Uganda mulimu sides bbiri mulimu sayidi y'abanyigiriza ne sayidi y'abanyigirizibwa abanyigirizibwa tebasika oba tebalina mboozi n'abanyigiriza n'abanyigiriza tebalina kalungi ke baagaliza banyigirizibwa ekyo tokimanyi kikwetagisa kikujjukiza kyogamba nti ffe abo abantu tetubamanyi oba tetubalaba naye twasalawo ne tugamba nti Kenzo bwe musanga ayita eri nange empita eri kyogamba nti ffe tetubamanyi oba tetubalaba ni lwaki twasalawo tubeerekereze lwaki twasalawo twawule tubalage nti mwasalawo kubeera ku sayidi y'abanyigiriza tetulina mboozi nammwe ekyo Honorable weetaaga kikujjukiza Honorable oyo ye Mark Geto Speaker era ye ensonga zazikuwadde naawe njagala ogende mu comment section ombuulire kyombuulira kakati nkugambye abasayidi emu eya NRM bo basanyufu era bagamba Maseruka kye yakoze bakyagadde kati ate abasayidi ye waliwo n'atebe endabye bagamba nti ekyo tekirina makulu ekyo just kusekamu busesi na Kenzo tekirina buzibu mbu politics temumuteeka ku eyo level
kakati waliwo aboogedde bwe batyo genda mu comment section ombuulire kakati ate wulira ne bino. Twakafiirwa MP asinze okuluma abantu essawa ya kakati Maseruka omukwano oguseka ne Eddie Kenzo omukwano ogwokusaza mu kabu ne kino kibba kyanita amongi kimagogo gwe gwaki twakafiirwa wano MP Ellen Nakimuli nga tetumanyi kikyamusse lwakusinika n'abo bafala ba NRM kakati gwe Maseruka owa mukono twebuuza kiki ekikubeza ne buno bufala bumanyiddwa nti tebwagala Bobi Wine busiba bumuvuma ebigambo byennyini ffe butasaana kuyisa mu kamu ninga bo bumuvuma olw'ensonga buli ku payroll olw'ensonga bubba bw'aba minisita Magogo bba wa Semanya wa speaker ono bba wa minisita Nyamutoolo gwe ki ekikugumya obeere n'aba abasajja ng'okimanyi bulungi nti batambuza obutuwa ng'okimanyi bulungi nti batta abantu muli ku kisaawe bakuwa amazzi bakuwa soda tomanyi gye bivudde gwe yabireese gwe yategeseeyo maaki tufiiriddwa wano abantu baffe simanye naawe oyagala kuba nga bakazi we Bashiri eno no warning egenda gy'oli na buli MP yenna asekanawo bafala ba NRM bemumanyi obulungi nti batambuza obutwa batta abantu essawa ya kakati baagala Buganda bali mu kukola ekisoboka balabe nga beddiza Buganda eno yonna ate bakimanyi bulungi gwe Kamaseruka oli voko oyogera kati gwe baagala bakusirise ng'obudde bukyali tonnaba nakulayira oseka n'abasajja olw'okuba abantu b'emukono bakwesika ne bakulonda n'oyitamu n'oseka n'obwo bufala obutambuza obutuwa kati aga amazzi g'onywa soda g'onywa eyabadde asigadde mu obwo bokisi bw'amazzi busimaputa bu ice tubes singa mwasigaddemu akacupa kamu oba singa mwasigaddemu bubiri nga bwonna bulimu obutuwa n'obunywa nga tutandika gamba ate oba yabadde ki kiki tonnaba nakulayira olina bafala ba NRM mu muzannya olina omukwano nabo obeera otya n'omukwano ku bafala ba NRM bw'okimanyi bulungi tebatta abantu bw'okimanyi bulungi tebaagala Bobi Wine basiba bamuvuma gwe bw'osinika nabo amannyo ffe be tusinga ate obutaagala ate gwe bw'osinika nabo gumanyi abantu abafa ku lulwo saidi zeyo mukono manyi abantu abafiirwa business ku lulwo gumanyi Bobi Wine bye yayitamu ng'ali mu mukono eyo ng'akunoonyeza akalulu eno no warning egenda gy'oli na buli muntu yefaananiza ekika kya Maseruka mulekera okuseka ne buno bufala muninge bizinesi zammwe mumayininge bizinesi zammwe mukolere abantu poso mwagala kubanga bakazi be Bashiri mubeereeyo mwetwefula ababalonda nga tubafiiririra muddeeyo mulye buli ssente babagule Anita Mungu tekimugana kuyita mu Eddie Kenzo oba mu kino kibbache kimagogo nti oyo kati gendo oyo omwogereze tumuwe ssente mmeka tumusirisi olw'okuba kimanyi bulungi nti osobola okwogera gwe basobola okukusirisiza eno nga bakuwadde obusente nga ffe tetumanyi gwe bw'osinika n'abaamanyi basobola okukiramu ka Eddie Kenzo ako kafala ne bakuwa obutuuba ne bakusirisa tugenda okulaba omwaka ogusooka guweddeko toyogera ogwokubiri guweddeko toyogera naye nga wano obadde gidi president obadde wano ku kitebe kya Nuupu ng'ojja onoonya kakaadi ng'oleekaana ng'okira ku ndegeya gweyagala okutumenya omutima ng'obudde bukyali kati no warning egende gy'oli na buli muntu alinga Maseruka ng'oseka ne bafala ba NRM kajja kujjutuka ffe tugenda kukwambalira ffe tetuli ba politician nga mmwe mulowooza nti politics nedda ffe twagala kukyusa ggwanga mu buli ngeri kufana kuwona n'ebyo nabyo biwulidde naye njagala okutegeeza ebyo si bigambo bya mukutu guno bigambo by'abantu ssekinnoomu era oyo naye bw'atyo bwakuwadde ebibye agambye nti bwe bunaayita wajja kuyita akaseera tutandike ebigambo biwulidde bulungi nnyo nti baagala Buganda
okubeera nga kwegamba baagala ababaka abangi abali mu Buganda babeere nga baabwe, kubanga tukimanyi bulungi nnyo ebbanga lyonna opposition ababaka abasinga babeera wano mu Central. Kati NRM mujjukira kye baatuuma Museveni for Buganda, bayali NRM for Buganda bakyali baali bakiyita batya, baagala babeere n'ababaka bangi mu Central okusinga bwe kibadde. Kakati Maseruka ono yeebuuza, togamba tekisoboka ne bukya ku makya nga sipiika ayise mu bbaawe Moses Magogo ne bakwogereza oba ne bayita mu Kenzo, kubanga olede naye mukyala we minisita ate era nga naye mu palamenti mwatuula, mugenda kubeera ku sayidi za njawulo. Babuuza tebasobola kuyita mu abo ne babanga Maseruka bakukwata ne bakusirisa. Kiki ekikubeeza n'abantu bano naddala mu kaseera kano nga bannayuganda bangi beebuuza ababaka ba palamenti balayire oba tebalayira? Kati be bano abagenda okulayira, onaawulira. Sinnakumaliriza, wakyaliwo ebigambo ebirala bye njagala owulire era nga nabino nabyo byemulugunya ku kifaananyi ekyo eky'Amaseruka ne Kenzo wamu ne Moses Magogo. Wuliriza. Ono naye wuuno bw'anaafuna obuzibu batandikako abamaziga. Bamukoze eki ate yatuuseeyo atya, yabadde anoonya ki mu bantu abo? Uyo nga bw'olaba abantu abamu bakyalina ebibuuzo ebinene mu mitima beebuuza, MP waffe yafundikidde atya ng'ali mu ddwaliro ly'abantu abayiganya bannayuganda gye yatuuse okufiira. Uyo alina ani oyo? Magogo. Oli Eddie Kenzo, ono Magogo bbawa w'omutemu Anita Amongo. Bano abatemu buli chance yonna gye bafuna bagikozesa, buli chance yonna gye bafuna bagikozesa, tebasoba mu kisa gwonna gwe bafunye. Beezira kulaba nti waliwo omuntu yenna akwinako akakwate asobola okwogera naawe, asobola okukonvinsinga. Mwalabye Balamu ng'akyogera talirimu wadde okutya wadde okwekengera kwonna nti natuukirira Nakimuli emirundi nga njagala mugula ave mu NUP egatte ku NRM, nanemerera n'agaana enguzi. Bo beezira kulaba muntu yenna alimu amagezi agabawakanya, oyo baba mwetaaga either kumugula bamusirise oba kumutta aveewo. Kasito balemerera okuba kasito balemera ne batakubba n'oyitawo n'oyingira parliament, abo baba basigaze ebintu bibiri byokka, kukugula osirike oba bakutta oveewo. Kyoba osigazza oba kitegeera. Tetuganye ono omwana akyali muvubuka muto, muzanyi wa mupiira, naye waliwo level watuuse ng'alina okwegendereza baani bazannya nabo. Singa abadde ali ku ttiimu ya ggwanga nti asambira Uganda Cranes, talina kyakkola, akulira omupiira mu ggwanga abadde azze ku kisaawe ng'alina okubeerawo. Singa abadde asambira clubs ng'asamba professional football, asambira zi clubs zino zitumanyi eza bulijjo eze Uganda, jadde asambira kilabu yabadde talina kyakkola, akulira omupiira najja ku kisaawe ng'alina okubeerawo kubanga amusanzeewo. Ne friendly bino ebyokusambamu obusambi just okunyumirwa. Nolabanga bwino osamba nabo friendly footballs, friendly matches, ng'olina osamba n'aba Eddie Kenzo, olina osamba n'aba Magogo. Abatemukungwa abakunoonya banoonya bulamu bw'okubujjawo ate gwe obwetika obutwala gye bali obubatwalira. Baganda baffe mubadde mugenda tukabya amaziga mpaka ddi? Abo abalabe bammwe tebakyekweka boogera kyeri. Anita Amongo yakamala okugera no jjo ku birthday we yabadde naga nti agenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nti asanyawo ekiyitibwa opposition mu parliament. Ate gwe oli mu parliament oli opposition, olina bba wa Anita Amongo. Bane mwegendereze mutukoyo tukabya amaziga. Lwaki tulumirirwa obulamu bwammwe okusinga mwe bannannyini bwo? Nammwe mwefeeko, mwerumirirwe. Bane simanyi nakumanya. Ndowooza owulidde nti tulumirirwa obulamu bwabwe okusinga bo bannannyini bwo. Nannyini bwo olaba ye teyeerumiriddwa, yasituse n'agenda mu ddwaliro ng'abaliddukanya ate babadde afaafaagana nabo ekalangala. Kati gwe n'okaaba nnyo bannanga atusaze. Kakati awo nga waliwo baddewo okulabulwa n'ekifaananyiriza security alert sifaanana bwe bityo, naye yo olina akulaga nti toyina ky'omugamba ajja kubeerawo. Kakati wuliriza wano nga sinaba kubanga neeyongerayo, kano njagala okamanye. Tugenda mu parliament ey'12. Anita Amongo gye yakugambye nti terina kyegenda kukola kubanga ey'11 yagimira, ey'12 ekigenda kusukka bususi. Wuliriza. Mu parliament ewedde ekibiina kya National Unity Platform kyalinayo ababaka 57 officially.
nga ku babaka 57 kuliko abali dead boyinza okubala nti dead MPs ku side ekibiina kya NUP ba Mathias Mpuuga ba Abedi Bwanika ba Twaha Kagabo n'abalala mu butongole baali ba kibiina kya NUP wabula nga bye bakola si bya kibiina kya NUP kyokka nga ekyo kigenda maaso bwekito baali batono nnyo abaali bafuuse barebo eri ekibiina kya NUP wabula baakola damage nnene nnyo ku kibiina kya National Unity Platform. Ebigambo ebyatambulanga nga Mpuuga amaze okulya Abedi Bwanika abatwaha Kagabo ba Juliet Kakande ebigambo ebyo tewabawa kulima nti tebyakosa kibiina kya National Unity Platform. Ezo sagaazi zaakosa ekibiina ekya National Unity Platform. Wuliriza ku budde obwo NUP yalinayo abantu 57 mu bufunze jako ababaali bafuuse barebo ojjeko n'abo abaali tebakola bakazi we Bashiri baani n'abalala bwe batyo. NUP eyinza okuba nga babaka be yalina abaali active baleka baali balinga 25 mu parliament naye nga yasindika 57. Wenjogerera eyasindika 57 ku mulundi guno yasindise 50. Kitegeeza already waliwo loosi y'ababaka 7 kyokka nga mu abo mulimu abataakomyewo mulimu ababadde solid. Bankugambye tuyinza okuba twalina ababaka 25 abaali active kyokka nga bangi ku baali active tebakomyewo. Nga mu abo batakomyewo mwe mulina Helen Nakimuli nga yafudde bufi newankubadde nga abadde agenda kulayira. Kati ku 50 ge tubadde ekibiina kya NUP ge kibadde kiyingizza alose yasookedde ddala ya Honorable Helen Nakimuli oyo ye yafudde kati bala 49 oba ontegeera bulungi nnyo. Kwana mu omwenda waliwo abagenda okugulibwa. Sijaga nti Maseruka agenda kugulibwa naye biyinza otandika bwe bityo. Waliwo abagenda okubeera bakazi bwe Bashiri, waliwo abagenda okubeera Bampuuga, waliwo abagenda okubeera Bambwate Kamwa. Kati kitegeeza bwe bibanga bwe bitwe bigenda okutandika. Eyasindika 57 naawunzika nga abali active balinga 2 kyokka nga mu abiri ago mulimu abatakomyewo. Honorable Hillary Kiyaga teyakomyewo. Honorable owokubizinga omulala omukyalo oyo teyakomyewo. Honorable Helen Nakimuli nayo wekalangala kati afudde. Honorable bangi abataakomyewo boyinza okumentioninga nga kalulu kaabwe oba baakabbye oba byabadde bitya naye nga tebaakomyewo mu parliament. Jukira ne bali mwezo kati meya naye position ye waiso mufumbire yandikomyewo waliwo mulala. Kati namba zinga zeetemye ezaaba abaali active kati mubaleeteddwa nga tebannabana kulayira already enamba zeetemeddewo Helen Nakimuli okufa kwe kyokka nga n'okufa kwe kukyaliko ebibuuzo nga n'ebibuuzo bye bikyagenda mu maaso oli n'avaayo n'akugamba parliament ya 12 ngenda kukakasa nti tebaako kyekola. Kakati ate bantu balaba Maseruka agenda mu maaso n'okuba nga asagambiza musanyufu muzibu n'abakungu babba abakungu abali mu kaweefube owokulaba nga NUP tebaako kyekola mu parliament. Nkugambye bano ababiri boolaba babba abakungu abakola kaweefube okulaba nga mu parliament ye 12 tebaako kyekola naddala opposition. Wuliriza Eddie Kenzo mumumanyi bulungi nnyo oyo bba wa Fiona Nyamutoolo. Fiona Nyamutoolo ye minisita omubeezi ow'ebyobugagga eby'omuttaka era atuula mu parliament ku side ya NRM era be bamu ababeera mu kaweefube okulaba nga NUP tebaako kyekola mu parliament. Kakati omwami we aline Robert Maseruka. Anita Amonge yayogedde ebigambo byenkugambye era nga yeewera nkolokooto nti parliament ejja ekibiina kya NUP oba opposition tegenda kubaako kyekola. Agenda kukakasa okulaba agenda kumakinga sure nti bagimiranga bwe baamire 11. Era ono baawe kati ate yalabiddwako ne Maseruka nga bagenda mu maaso n'okubeera nga basanyufu bazibu. Era bye bifaananyi ebyo ebireese emberebezi ku mikutu egy'enjawulo. Kakati njagala naawe ogende mu comment section owandiikeyo engeri gy'olowoozaamu ebintu bino byandibadde bitya. Kakati wano wenjagala osinzire ombuulire ababaka balayire oba ababaka tebalayira, kubanga ye point nti ne bwe banaalayira akubiriza parliament yeeweze eddankolokooto ate ng'oggyeko n'ekyo n'abagenda okulayira be muyinamu essuubi bibino bye batandise okugenda maaso n'okubanga bakola. Genda mu comment section ompandiikireyo endowoozayo wabula njagala na bino obiwulirize nga bwe nakugambye nti ebigambo byendese mu vidiyo eno ebisinga obungi si byaffe si bya mukutu guno wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu. Kati muganda wange Shama owa foreign policy njagala agattireko wano bino nabyo biwulirize ngenda kujja mbere nga nkwongerayo katambi kano si kawanvu. Wuliriza
gwe wa Infinity Class oba Revolution njagala eno video ebere eye opener joli ebere eye opener joli kino ekintu kyenzenga mbasomesaako naye mbagamba nti tuwagira abantu abasinga bawagira abantu bano okugenda okulayira naye tebamanyi kiki beepikira tebamanyi kiki batuminkiriza okitegera bantu bangi nnyo kati bagezaako criticizing omwana naye if we don't raise one voice and we speak with one voice ne tugamba nti temulayirayo tuwedde nga wakati omuntu omwagamba temulayira era n'akuwa n'ensonga ze nga terina omu yali azichallenge nga bagamba zonna ntuufu naye weesonyiwa ababaka baffe tugenda mu sinking boat tugenda kubbira tuli mu sinking boat already tugenda kubbira abantu bano bagenda kutubulizayo senga omwami ono anabeera sanctioned ku luno kigira ne bakkiriza ka sanctioned opposition status munnayuganda owedde nkiddamu owedde njagala otunuulye essanyu ly'amaseruka lino ly'alina njagala otunuulye maseruka ono essanyu ly'alina ku ttama kitegera alina ani awo ali ne Moses Magogo bawa Anita Amongo ali ne Edilisa Musuuza bawanya Mutoro minister mu gavumenti ya Museveni omwami ono yakamala okuwangula akambu yawangudde akafu era MP wa Mukono South walabi bebo bonna bwe batyo bali kiddamu bonna bwe kati yenebere eye opener omanyi nabagamba nkusomesa ekintu naye fere tuli fekka ne Katonda akolaki ayambako ne bajjajjaffe nga bakulwanirako okitegera ekintu ekyo nti oyinza okubanga gwoli mutuufu naye nga tolina munange gyogenda kuprovinga butuufu bwo okitegera ng'abantu abamu bali manipulated mitwe gyabwe okitegera ekintu ekyo era kugamba weesonyiwe ababaka baffe kati ndoosolabye Honorable Helen Nakimuli nga kati essaawa eno mugenzi tannakutukako na nsingo in fact tannaweza biro bisatu ng'amaze okufa okwetulinako ebibuuzo bingi nga tetulina answer wadde n'emu okitegera omwami ono yali omu kuziika era baakungubaganya abamu ku baali abanaku yali omu ku bo n'akungubaganya naye kakati essaawa ena akulaga nti munnange yamaze okufuna essanyu ayina essanyu ebikula dental formula yonna neggwayo ng'ali ne Edilisa Musuuza ne Moses Magogo sitera kuteekako video kweno kyane ekyalina byeyeetaaga okubanga tugira naye kano katukateekeko teni tweyongere ono abadde Comrade Maka Ghetto Speaker nga yayogera ku mwami ono n'ensonga zino teni katusooke tukateekeko ka video kano ndyoke nzije tweyongereyo kino kye bayita sanctioned opposition status oba ekintu kye bayita facade democracy bwati bwakola nga wakayitawo olunaku lumu nga twakazika muganda waffe Honorable Nakimuli mu ngeri ejjudde ebibuuzo naye nga tetumanyi mutuufu ani alina kubyanukula mu ngeri ejjudde ebibuuzo nga na buli kati tukyalinda report oba tulinda report etunnyonnyola engeri muganda waffe gye yafuddemu naye nga ne report eyo tetunnaba kugifuna nga wakayitawo akaseera katono nnyo laba muganda waffe Honorable Maseruka omu ku bantu bemanyi abagezi omu ku bantu bempa ekitiibwa omu ku bantu bemanyi nti bamanyi mulabe ali sirias musanyufu nnyo ali ne Bamagogo batandise dde okuzannya tepo tannaba na kulayira batandise dde ozannya tepo batandise dde okwekuba obubuna batandise dde Anita yatandise dde okubategekera emipiira wuuyo musanyufu nnyo nga wakayitawo olunaku lumu nga twakaziika muganda waffe Honorable Nakimuli mu ngeri ejjudde ebibuuzo naye nga tetumanya ani alina kubyanukula nga tufiirwa abantu baffe mu ngeri etategeerekeka tetumanyi oba butwa tetumanyi oba ki uno akukuta n'abantu bamanyi obulungi ennyo nti tebamwagala Honorable muganda wange kyogamba tokimanyi nti abo Bamagogo tebabaagala kyoga tomanyi nti Amongo tabaagala kyogamba tomanyi nti oyo Kenzo Musuuza y'omu ku bantu abasinga okuvuma oba okutyobula n'okuweebula pulezidenti wo tokimanyi ekyo nakyo kikwetagisa kijjukiza kyogamba tokimanyi nti mu Uganda mulimu sides bbiri mulimu sayidi y'abanyigiriza ne sayidi y'abanyigirizibwa abanyigirizibwa tibasika oba tebalina mboozi n'abanyigiriza n'abanyigiriza tebalina kalungi ke baagaliza banyigirizibwa ekyo tokimanyi kikwetagisa kikujjukiza kyogamba nti fe abo abantu tetubamanyi oba tetubalaba naye twasalawo ne tugamba nti Kenzo bwe musanga ayita eri nange empita eri kyogamba nti fe tetubamanyi oba tetubalaba
ni lwaki twasalawo tubeerekereze, lwaki twasalawo twawule tubalage nti mwasalawo kubeera ku saidi abanyigiriza tetulina mboozi nammwe. Ekyo honorable weetaaga kikujjukiza. Honorable omulabye yoyo omwana musanyufu nnyo nawe webuuza essanyu yalijjeewa babadde banyumya mboozi ki esobola okubagatta ne NRA. Kati fe wakati eno nga tusomesa ekintu kye bayita boycott nga tugaa nti ekigenda okufuna bannayuganda tuzira ebintu byonna byonna. Kati gwe omwana wa People Power olunaku olwaira atambuza enjiri ya boycott, ekifaananyi ekyo bano bo kibasobodde okuteera mu public nti mwadde mugamba boycott ne bano bali kulyawe. Kati just imagine ekifaananyi ekyo senga kituuka ku munnayuganda owa wansi eri asembayo n'afuna video ku already bano bagenda kukola ebintu nga babikola intentionally. Kati senga kituuka munnayuganda owa wansi tagenda kugamba nti nammwe mwefudde nga baaluli. Ndowooza okiraba. Kati obanga obadde tonnafuna nsonga yonna lwaki owakanya okulayira kw'abano kati olwedde omaze okufuna naye nakugamba nti waneno tubeera tugaba legitimacy era nakuga nti engeri gye tugabamu legitimacy eri mirundi emeka ebiri. 1 kugenda mu kooti ye tuba tulegitimaizanga, then number 2 is accepting the sanctioned opposition status gye batuwa because we are not meant to be in opposition, we are the government. Twawangula akalulu ako tetusobola kumuleka ku kintu ekyaffe atusunireko mbu atuwe nedda baba ffe tulina okumugabirako kitegeera ekintu ekyo. So ati ndowooza okiraye bweti system bwekola. Lwaki nawe munnayuganda ekintu kyojja okwebuuza lwaki bakozeseza abaana bano? Nakugamba these are influencing people, they are influencers. Nze nyinza okuba nga nina numbers, yes I can influence you on the media, nti nsobola okukola video netambula abantu bangi ne babuka ne bamanya nti ekino ekintu kibadde kityo. Nesenga tugenda kwetaaga ground. Omwami ono ekyamuweesa kadi so si kugenda kusamba mupiira na ba Moses Magogo na ba Eddie Kenzo. Just weebuuze omwana ono wabeeredde ku university yali asobola okusinkana Eddie Kenzo oba Moses Magogo ne lwaki saawa eno kati ne video ne zifuluma okitegera ne video bano bagezaako kukulaga with this we agree to disagree naye nga do they agree to disagree with us? The answer is no. Tulina kubeera mu makomera, tulina kubeera magombe, tulina kubeera mu NRA. Naye ono omwana akulaga his politics as usual byagenda n'okukola mu parliament. There is no any difference. Tewali bye bagenda okukola kujja kusiriwaza bagende bafune omusimbi balye. Ekyogamba yazzeewo buzi bategese omupiira atanafuuka mubaka wa member wa parliament yazzeewo buzi bano babakozesa bwe batyo babasigamu abammwe member wa trust nti kati oba weetaaga mwana ogenda kumobilizinga wansi agenda kwekweka mu kitanda akiddamu agenda kwekweka mu kitanda tagenda kulinnya kubanga yakafooka yakamala dokafuna. In fact ne milioni 315 yezezira bazifunye dda balabika bazifunye dda ku akaunti zatuuseeko. Kati gwe munnayuganda gwali serious wekka nakugambye eno revolution kasengejja nyinza okubanga bye mbasomesa wano tebajja kubikola nkiddamu bayinza okulayira yes nenga nkyali 50-50 kubanga me I trust the process yo njesiga kitegera bayinza okutalayira nene obali beera balayide gwekyo tekikutiisa nakugambye mark these people mubateekeko ready mark mubamarking kubanga okulayira kwabwe bo obutalayira tebusobola kustopinga revolution ebeera erina okweyongera wabula nakugamba revolution eno kasengejja era ojja kumbuuza shama kakati bate balemesa lwaki obalemezaamu olina okubamanya kubanga senga onaamanya ekintu kibaita fasadi democracy engeri gyekikolamu ogenda kwerwanako. Abantu bano tebajja genda kulayira bajje batandika okukonvinsinganga kakati simanyi parish development model PDM sente z'abafuuka mujje n'ab'emukono south tugenda kufuna PDM bye bagenda otandikanga okwogera PDM mujje twekulaakulanye batandika okulaga nti balina projects ze baleese ez'abavubuka ku byalo nkiddamu bagenda kujja ne zi project ez'abavubuka ku byalo eyo mutandike MP waffe atusakidde kumbe ki ali mu kuziba maaso n'obukunkumuka those are called cramps. Ati ne mutandika okuwana bye bagenda nga bagula ambulance babazimbira obulwaliro nga MP waffe akoze national unity platform ekola ekyo ekintu babeera bakujja ku goolo nnene. Ffe twetaaga nga ffe tutula mu budget nga ffe tuholdinga ministry ya health accountable so si MP omu kugula ambulance mbwagituwe ekyo ekintu kibeera kikukonya bwongo nkiddamu kibeera kikukonya simu MP omu bwatuzimbiddeyo akalwaliro ako health center tweyanza then what next myaka 5 nga bagivugirawo ng'amalanga jjere bwawanga obujulizi nze mu kisanja kyange nabagulira ambulance nze nabo twagala ministry ya health yonna twagala ministry ya education yonna okitegera bino ebintu bye bakola bino bibeera bya kujja bongo ku kintu ekinene bakuteeka kantu akatono. This is how they do it. Ati batandiseewo
tulina demands zaffe tuholdinga government accountable tubabuuza honorable Nakimuli yafudde ki bakulu twagala postmortem report kati bo okudaivatinga bakuleetedde ono naye era musanyufu muzibu okitegera ali ku script yazanya beebo tannalayira naye nkugambye beebo open your eyes nakugamba amaaso go togateeka ku NRM gyesonyiwe National Unity Platform yetuyiwa era naffe tuba tulina kugyeyambulira nkiddamu senga batukola ebyekisiru kubeeyambula that is the only way to go nebino nga mukyalimu kano kantu kebayita ka diehardism garibolism muwedde kiddamu muwedde that is the bad news I have nze nakugamba ngenda kusomesa ekintu nga bwe kiri so singa gwe oyagala okukiwulira I'm sorry to do that I'm going to disappoint you gwayagala okuwulira byoyagala I am going to disappoint you and I'm sorry for that wabula nze ngenda kusomesa ekyo kyoyina kuyiga ebintu bino mugenda kubiraba this is how facade democracy works watyo bwakola ekyo bayita facade mu kamera ajja kujja akolaga nti tulwana lwaki ebiguni ayogera oluzungu ku floor ya parliament naye ng'ekyo ekintu kyali mu kukola mbu awakanya abeera asanctioninga kubanga nakugamba parliamentary democracy it is a two-sided sword the opposition and the government naali mu opposition abeera mu government nkiddamu naali mu opposition abeera mu government kubanga bakugamba the role of opposition is to keep the government in check omuntu gw'otayagaliza lwaki obeera omuwabula ebintu tulina kubikola nga tuli mu kintu kyetuyita normal system wabula abantu bagezaako nnyo okunomalizinga the abnormals okitegera the abnormals mugundi bo bagezaako zinomalizinga so njagala twetegereze nnyo ekintu kye bayita fasadi kubanga fasadi ono yatusibidde mu budde okumala emyaka 4 fake opposition yeyo so temulowooza nti National Unity Platform is exceptional no National Unity Platform terina katiba kakebera mitima gy'abantu tekalina naye revolution yeno esobola okujjayo omuntu ne exposinga lwaki revolution ene kugamba tulabira ku bikolwa byabwe tosobola kutegeera ndowooza zaabwe oyo mwana abadde voko nnyo abadde voko okitegeera abadde voko kati essaawa eno yebyo kama amukuwadde okitegeera amukuwadde naye nga mukufiirwa yabaddeyo ngaki nga munyiikaavu nnyo okitegedde so ekyo awe tulaga njagala nkuteeketeeke oleme kubeera disappointed nkiddamu nze njagala nkuteeketeeke oleme kubeera disappointed wabula nyongera okugumya okugamba nti revolution tetambulira ku bano it is just going to expose them kati revolution egezaako kukulaga how political parties have been under facade democracy so tubeera tusikowalinga wabula ffe kyetugenda okukola nga bannansi nti tuli bangi if they believe in people power tuteekewo ekibuli tubagamba teri kulayira nkiddamu teri kulayira kati tukyali ku stage ya bigambo but they are us bano ebeeteeseteese okuvugira emmotoka ez'ebbeeyi ku misaayi gy'abantu beebo nenjagala mujjukire tiyagaasi eyavuga ewuwe nti abantu baateekebwa mu kabira ne babasalako eno ne babasalako n'eri tiyagaasi n'avuga ne bayoola pulezidenti n'agisiba n'agamba muta abaana nga bajjawo oyo omulenzi okitegedde ate essaawa eno ebyo tabijjukira yawangula dde akafo bamuwaddeyo kasente eyo excitement gyalina kweno stage Museveni teyaleeta bamusobola teyabaleeta bahonalebo lutamaguzi abalina kye beekoleddewo okitegera ba Alex White Mufumbiro aballo abatasobola kukkiriza kubagulirira bonna yabasuula bonna njagala mwetegereze ba MOP bonna be yaleeta ani asobola okuyimirira Museveni namuchallenginga ani mbuulireyo omu ani wabula ki tubeetegereze mu Uganda twagala kusuula gavumenti ya kisiru tugenda kusuula system not just removing the governance but removing the whole system kati bano okudda mukono south ekyokukola mu kimanyi kiddamu buli agenda okulayira gweteekako sita bwati bwepaba buli agenda okulayira teekako sita bano wetumala senga bakomawo mu baagala kaluluye bagenda kutuwulira ekituufu mu kiddamu tubeere ready tubeetegekere senga bakomawo mu new government kuba tebalayira muyundi 2 buli agenda okulayira ku luno omulundi gw'ogumu guba guweddeyo toweesunga okulayira omulundi ogwokubiri mujja tuwulira beebo abagala okuvugira emmotoka ez'ebbeeyi ku misaayi gy'abantu beebo just mark them bateekeko cross nakugamba nti mu National Unity Platform mulimu ensolima za Museveni nga naffe bwe tulinayo bambega naye yatubega naye ffe kyangu nnyo okuba exposing senga omuntu akola ebintu ebigezaako okudefendinga eri omanya nti ono otandika okumutambulizaako amaaso
ffe tetugendera ku bigambo ne woba oyogera ebikunkumuka ng'ennyenje nkiddamu ne woba ng'oyogera ebikunkumuka ng'ennyenje naye ng'ebikolwa byo tebitugattako ffe tujja kukusomera tujja kukulangirira tujja kukulabisa oyo omwana oyo awedde kati ku lisiti yange ey'abantu abaliro ye eri revolution ono oyo mutaddeko redi nkiddamu oyo mutaddeko redi Mukono South mwakoze loss. I have bad news for you. Nenze nabagamba nze ndi revolution atatya biduduma mwakoze loss. Kanfundeko ne honorable Shamimu Malenda asirise. Yes, nenga tagenda kukolera ebintu byakutiyo ebule ebyo. Kanfunde naye beerayo gyoli. Okuba nti nawe wonava munajja mu kamera ogenda kukola bino, please sigalayo. Yebo. Tweyongera okwetegereza nkiddamu ennaku z'omwezi zigenda kubeera 12 omwezi gwa May omwaka gwa 2026. Tubuuzaayo ndowooza wiiki ng'emu ku 2 guno gugweko wiiki emu guno gugweko countdown etandike. Tugenda kulaba emyoyo nkiddamu tugenda kulaba emyoyo bano bannawe bali mu makomera ababalonda bali mu makomera ba polling agents zaabwe bali mu makomera ne bakoligi bannawe bali mu makomera obatandise kati just imagine ka video yako senga katuuka kubasibe kwa political prisoners ngoza bagenda kubeera batya nkiddamu senga ka video yako kanatuuka ku bana abaana bali tebagala bifo ne bagamba nedda tugenda tukikole ku lwamu bana bayirawo bana abantu omubiri kubanga eyo nayo naje babakwatirana bali bagenda mu campaign za campaigning bana ba candidate abakwatidde flag nebo tebasobola kuulya pain nti bana abantu bano betwesezaako ate munange banene mu system okigira kubanga wabaddewo Moses Magugu iba Anita Amongo enamba meka namba 3 mu system kubanga etambula president chief justice then speaker inamba 3 wa system okigira ekyo yo omwana akulaga nti alina baawe taliko buzibu talina then talowooza ku Alex Waiso Mufumbiro talina kubanga waliwo ebintu ebimu tuyita humanity ak'obuntu wakati nga weeswaza weerekerangamu ak'obuntu beebo ekibayita politician ye aliwo okusiriwaza asobole okutuukiriza greed and personal interests ze zitambulira ku greed omululu beebo omubaka tanaweza biro 3 mu ttaka tebinawera naye ng'oyo omwana yaliwo mu kuziika era nga munakuwavu nnyo naye nga temunaku mutono essanyu beebo ekibayita politics ze nakugamba tuli ku kintu kibayita geopolitics ngenda kukusomesa ekintu kibayita civics bwe munnansi ojja kyetegerya ebikolwa bwe biti mujja gamba Shama yatusomesa nga nze nakugamba ekintu kyenjagala nsigaze ku nsi njagala nga nvudde ku nsi kuno banjogereko ng'eyayimirira ku mazima ng'eyabikula bannansi amaaso eyo ligase gye njagala okuleka newe naabanga siina bugagga bwe nyenze nabo ngenda kubeera nga ndi mubativu nga nkimanyi nti nagukola ogw'okuzibula bannansi amaaso nkiddamu ngenda kugenda nga ndi mumativu nga nkimanyi nti nagukola ogw'okuzibula bannansi amaaso even when it was affecting me nasalawo nenyimirira ku mazima nengogera nengabuusa munnansi n'atandika okutegeera ekintu kye tulimu nti ekibiina kyaffe kirimu enkwezenge kirimu ensolima za Museveni naye tubalabira ku bikolwa byabwe okulayira it is accepting the sanctioned opposition status waliwo neyaŋŋambye pulezidenti ng'abakkiriza balayire pulezidenti si musiru ffe tulabira ku bikolwa si bigambo oyo mwana si bulijjo bigambo byayogera bulijjo abadde ayogera ebigambo nga bikankana ekikolwa okirabye ekyakoze nti ye ebigambo byayogera n'ebikolwa bye baawukanira ddala banjawulo nnyo ndowooza okirabye beebo ajja kujja mu kamera wanayogere bye mwagala mutandika okuwa naye gundi ayogera ebyo ffe tulinda bikolwa ffe ba revolutionals pulezidenti agamba okay mugende mu kkooti mugende mulayire neweebuuza gwe nga tuwagenzeeyo bakiyita common sense alina common sense akitegeera atalina common sense agwa mu trap ffe bannansi nga ba revolutionals ne tugamba oyo agwedde akamasu kakoze ki akamasu kamukutte kubanga is the same person yakugamba mwetegeerere nkiddamu akugamba mwetegeerere tisinze kyenkulagidde oba sinze kyenjogedde ebikolwa obitegedde otya nakugamba amaaso go kyegalaba kyekibeera ekituufu nkiddamu amaaso go kyegalaba kibeera kituufu 100% only that at times mumuddawo nemutandika okukola ki nemutandika okukiwakanya so eyo Maseruka wammwe yes Maseruka titi again akamaaso ka revolution kakubye katulinde kikyagenda okuzzaako yes naye nga akamaaso ka revolution kamaze okukwasa kubamu abawangudde obufoofofo bwe baagala okugenda okukola ki okulayiriramu okusobola okuvuga emmotoka eza $3,315,000
ku musaayi gwa bannaabwe n'abalala bali mu makomera. Tulemezeemu nga bannayuganda tugamba we are saying not legitimacy. We are not legitimizing a sham election. We are not accepting the sanctioned opposition status. For God and my country, Uganda.